Nga tuvude munange wakayo wisdom amole nage gakyali mangi nnyo nga leto werabira show joliko bagita Celeb Jazz with One King Smith wano yenye ku Celeb Jazz still ku YouTube genda o subscribe genda watabira ku Facebook. Thank you so much. Tubaga mtu genda kwa streaming live starting from this very week ku YouTube channel ya Fesombere ko nga mtu wagira ne ku Facebook bana abazizako ate Uganda nga bazizako internet tujja kwa na ku Facebook bana fe munana ba Facebook tujja kwa watu sako ate sheno bulamba lamba nenge tuvude munange bana fe aba King Montage Studios wale nankulabye ku Prime Complex oba ku Prime Tower oyino basanga osokubanga munanga ate obekwata ate osokubanga bakusupport ngane banafa bagalireo at furniture nabo munange we bali nnyo kulamu bakutusako furniture enenena owabulika ate bakubire ku 070 that is 1524 92 ajja ko bakwasaganya nnyo katugendeke ndowooza Luweero Lawrence sityo munange omukulu amanyidwa nga Chris Jones onono nga muyimbi nakinku amaze mu nsike y'okuyimba ebbanga ddene nnyo era nga yoyo zomu kwezo Luweero's finest oba Luweero export ezibadde ziri wano e Kampala nga zitugomya abantu for a very long time ng'ogyeko Douglas Lwanga musaidi zeri ya TV ng'ogyeko nzeke nyene King Smith nange musaidi ya TV ng'ogyeko David Lutalo musaidi za bokuyimba tulinayo ne Chris Jones kitegedde finest from Luweero onono yawangudde akalulu ku ticket ya People Power era nga mune twagala omugamba congratulations omukulu amanyidwa nga Chris Jones era nga twagala ono yawangudde ku lwa bwa mayor City Lawrence wa meya Luweero nenga munange sieka yawangudde Nabayimbi kutine walukagane yawangudde sedze meya w'Ensanje municipality Chengera municipality tulinayo DJ Jacob Omutuuze otalwa by the Lutuuze Lawrence tukyagenda maaso walukaga DJ Jacob Omutuuze ne Segirinya kale tugenda kwa nonyako kusegirinya tumbaletere abereko byanyonyola ku lutalo luno olugenda maaso wakati waabwe naye nga Christians onakulego twamuguddeko munange ladies and gentlemen netugezaako mubuuzaako netumugamba Luweero wabadde wabirayo nnyo ebivulu ku Nim Road Beach ate naawo Luweero enyenye ku kisaawe kye kigenda maaso ogenda kuyamba otya okulanga gwe meya w'Luweero kubanga abantu bangi badde bateekayo ebivulu ne bacomplaininga bajjako omusolo mungi security batawanya n'ebintu ebito Christians n'agamba kati nno Smith kankugambe engeri nawangudde akalulu kano this is not kalulu kange this is akalulu ak'abantu bonna naddala entertainment fraternity sigenda kubanga nyamba just bantu bange Luweero wabula ngenda kuba nyamba ne entertainment fraternity yonena okulaba muno yekulaakulanya era buli omu ayagala oteeka ekivu Luweero just contact me nga Chris Jones ate sigenda kukomokoka ngenda kulaba muno nzimba studios ez'amaanyi ngenda kulaba muno ntumbula ekitone eky'amaanyi naddala mu stories z'abantu okubanga managinga abayimbi ekitegeedde artist management so ngenda teekawo mu management ne mugamba naye abakyala nga bakutawaanya onoosobola okumanaginga abakyala n'agamba my friend I've had women abakyala mbalabye mbaddeko mu limelight abakyala si buzibu bwange wabula nze buzibu eri abakyala because nze abawa kye baagala so ku luno ngenda kuba nga ndi mu office yange nga ngezaako managing abayimbi bwe managing ebya politics so okulaba muno nkola ki ntumbula ekitone ky'obyokuyimba n'agamba era David Lutalo oba olina ekivulu Luweero oli mwana wa waka genda yewa Chris Jones mwogere nga basajja ku basajja va ku bino ebyasimaya biti ajja kuba akuyamba okulaba muno ebivulu byo tewabaawo n'omuntu n'omu abikwatako side z'Luweero ne mugamba kati nga ffe bannamawulire otuyambye otya n'agamba mu bannamawulire ngenda kubangamba mbateerawo entambula zi drone zinezazze ngenda funayo ka drone kamu nkateekengawo nga muba mwagala okujja Luweero tulambulako mujje mutumbule ebyobulambuzi ebiri Luweero abantu babirabeko kubanga Luweero kyemanyi balundirayo ente balimayo nnyo ebintu binnyo balima side Luweero so n'agamba agenda kuba akolaki atuteekangamu amafuta tugenda kuddamu kwetekamu ko mmotoka zaffe tekulanga tukakinga tugenda Luweero so kamba tuseeko Chris Jones abeere nga ayogerako gye muli because nabagamba muno wanoffe ku Celeb Jazz buli muntu yenenena tusobola okuba nga tumubaleetera nemubeera nga mukolaki nga mubalabako naye nga mujjukire muno Shane eri proud sponsored by bannaffe aba King Montage Studios wali ate enankulabye ku Prime Tower bano bakubire ku 0702 0702104125 ate basobola okubanga bakutuusaako ebintu ebyenjawulo balina by the offers za Valentine bwobanga olina omwagalwawo ng'oyagala bakuba ebifaananyi olina akafo w'oyagala bakutuukire ku 0702104125 bajja kuba bakubeera nga bakolaki nga bakuyamba bakuba ebifaananyi ebirungi gwe n'omwagalwawo ate they create lasting memories so gendayo obeere nga obeekwata naye katugende wa Chris Jones ate abeere nga atubunyumizaako bagenda okubanga akwasaganya ebyokuyimba ne politics bwe tukoma tugenda kuba tugenda maaso namuli amalamanyi nnyo tovaawo just subscribe asinkana muganda wange twabakubye akalulu n'embwa ne yeesigama ennyama n'eseka naye ate ne bwe basigazza bwe banzibye nabwo mbwagala obululu bwange babumpe wadde nawangudde tebwabadde bwabwe abalonzi balonze nze anti kati nawangudde naye mbwagala kuba bwange naye nga mu byonna njagala okwebaza
Okusookera ddala njagala okwebaza abalonzi ba Luweero mwenna mu kibuga ky'e Luweero. Njagala okwebaza ttiimu yange ebadde etambula yakakuyege bakampeiners bange mwenna mwebala omulimu omulungi. Njagala okwebaza media platforms ez'enjawulo zibadde zinkola drives ez'enjawulo nga mu programu zammwe ez'enjawulo nga munjogerako okutwalizaamu okulaba ebintu ebiyinza okufaanana. Ekyo nkyebaliza Katonda nti kibaddewo. So mu mbeera eyo ke kalulu k'e Luweero kati nze mmeeyo omupya ssebo. Era olunaku olwaleero kyensinga okwebaza Katonda nti tutobye ne muganda wange David Lutalo okuvya ddala mu ttaka nga tukyatandika ng'abaapukamingi kati nga tunafuuka bino bye tuli leero nti Chris Jones oyimba ensi neekutegeera Lutalo bamutegeera. Naye kati leero naye bw'abajja e Luweero akimanyi nti mmeeya aliyo bwe mba njagala ekivulu muganda wange yanyanguyiza ensonga. Interview gye nasemba okukola nalowooza olinja kusaaga ngenda kwesimbawo. Bangi balowooza nti nsaaga ne bwe najja okuyimba bayire bantu bangi balowooza Chris Jones asaaga naye nze sisaagira mu bintu ebisinga obungi. Ndi muntu abeera ku kintu nenkibeerako era bibaddeko nga balabanga nze ali mu kusaaga naye nga ndi serious era nga bwe ntuuka mu bantu ng'ekibaleetera okumanya nti omusajja ono ali serious ebigambo ebibadde binvaamu programs ezinvaamu zennyonnyola abantu bye twetaaga okukola nga ekitundu kyaffe okugenda mu maaso. Ebyo nanno mbyebaliza Katonda nti bisobodde okubaako leero we bintuusa kubanze nategeera ekintu kimu nti obukulembeze buteekwa okubaako nenno we buva. Mbaddeko guilty president mu bulamu bwange. Obukulembeze nze mbumanyi ng'ekintu ky'otulina kuba nti kwe kuddingana ennyo ebizibu kwe kubeera nga omuntu oli mukambwe ennyo mukaawu muvumi mujeregerezi muvoozi oba oli awo n'obutemu ng'obuteekamu wabula oteekwa okuba omuntu ategeera nti abantu bonna ng'ekitundu buli omu alina omulamwa gwasobola okugatta ku nkulakulana y'ekitundu ng'oviiridde ddala ku bantu bano abaawansi ab'ekitundu bagatte awo nno olyoka ogatteko abakulembeze b'ekitundu ababaddeko n'abo abagenzeeko ne bobadde ovuganya nabo ebirowoozo byabwe bikuŋŋaanye muzuule ebibasoomoleza awamu. Bwe mumala okubizuula ne mutemeramu empenda mu bivuunuuse bitya. Basically ekyasinga okundetera okwesimbawo Luweero ng'asigadde nnyo emabega. Okwo kuddaala kuba ali kususse kukinagguka batuyita mekka wa Uganda. Ekyamazima mu butuufu bwakyo ffe mekka wa Uganda nti olutalo olwaleeta gavumenti eriko lwatandikira Luweero era lwali Luweero. Lwatta bakadde baffe bangi, lwayonoona eby'abantu baffe bingi naye nga ekyamazima tetufunyemu enguudo mbi, amalwaliro, amasomero bingi. So mu mbeera eyo nensooka nkola oluyimba lwe bayita abantu ba wansi. Oluyimba olwo nagezaako okusomesa ensi etegeere nti mu luyimba abantu ba wansi nali ngezaako okulaga ensi nti tuli bubi. Nensitula ku TV ez'enjawulo ze sijja kwatuukiza manya lw'ensonga tuli ku press conference bwe ndyogerera erinnya lya TV endala mu TV tekikola makulu nenzitwalira meeya gwe najjeeko leero nenzitwala paka mu ofiisi ye waatuula ne footage tumulina nga kyenjagala ayogere eri eggwanga abantu bategere Luweero afaanana atya mekka afaanana atya. Mu bino byonna nga tugezaako okulaba nti tubaako kye tugatta gavumenti etegeera obulumi bwe tulimu nga bannaluweero nga sinnaba nakwesimbawo yali 2018 nga sinnaba nakugamba nti ngenda kumwesimbako ngenda okulaba bwe natuukayo ate nga tutute TV ekyamazima ye bye yayogera byali birala. Lutalo nze mmeeyawo Lutalo nkwetaaga ojje mu ofiisi wano byali birala nga ndaba tebikwatagana na mulamwa gwe twalina. Lutalo si kyekizibu kya Luweero. Lutalo yatobanga omuntu naye otuuka waakola ki? Chris Jones atobyenga omuntu okutuuka waakola ki? Waali. Lwakuba nti nze mu nkomerero yange ntandise okuleetayo abaana abalala ne ŋŋamba kati naleeseeyo King Davis. Twakola n'oluyimba baluyita Butterfly. Nenkolako n'oluyimba ne muto wange My Brother the One Who Follows Me Dr. Eddie akolerako ku Cardiac Hospital. Tulina n'amalwaliro agaffe nga family. So basically mu mbeera eyo nemanya nti nno ekyo kyalina kuba bwe kityo naye bye yaddamu nga ndeese TV ze nasitula mu ssente zange byali tebiyamba Luweero. Awo nno we nasinzira ne ŋŋamba wano nteekwa okubaako kyenkola okulaga nti bye tuyimbye ebiganya okugenda mu nkola bwe biganya okugenda mu nkola katusituke tubyekwatiremu ng'embeera bweri ennaku zino twebeereremu era bwe ntyo nenneebeereramu okwebeeramu kwange leero nze mmeeya w'ekibuga ky'e Luweero alinza okusaavinga abantu n'omutima omukkakkamu n'omutima ogulumirirwa n'okugatta abantu bonna nga sirina gwe nsosola oba yannonze oba teyannonze nze bonna kati nkimanyi bannonze era ngenda baweereza bonna
okugatta abakulembeze baffe nti guno mulembe gwange njagala nkomyewo kiri kye tuyita elders council tukomyewo abo abakadde baffe abo abakulembeddeko ku kitundu kyaffe ekya Luweero. Abantu abo buli omu abadde alina ebirungi byabadde asobola okuwa ekitundu kyaffe, naye olw'okuba nti entalo zibadde zisukka obungi yensonga lwaki nange kennyini azze nga nnoonya akalulu omulundi guno meeya abaddeko avumye nze n'akatagga ne bana abato bano abalala bonna ne bagoberera ye kyakola kye bakola. Oyo bamuzaala gindi, oyo si weno waffe, nga n'ekijja kyaffe kiri mu Luweero Town Council. So ekyo kyampisa bubi naye nasirika ng'omuntu yenna omukulu, kuba nze manye ekintu kimu nti omusajja takula myaka, akula birowoozo. Osobola okuba nga oli mukulu mu bukulu ng'omuntu, naye mu bukulu ng'omuntu ng'ate tosobodde kumanya ki ky'olina kukola kituufu. Oteekwa okuba omuntu akozesa obwongo bwo, omutima gwo okumanya byenjogera biyisa bitya abantu. Obuntu bulamu kintu kikulu nnyo. Ffenna Mukama yatutonda nga tubulina, wabula gwe osalawo obute mu bikolwa byo oba mu byoyogera. So n'olw'ensonga eyo mukwano gwange ali eyo njagala omanye nti Luweero yafunye meeya omukakkamu, omuntu mulamu, omuyivu, ate atanyooma abantu, atajooga abantu, era emwetegefu okuweereza buli munnaluweero. Ate nammwe abennyimbira temuggwamu ssuubi nti sigenda kuddamu bayimbira. Nkyayimba yensonga lwaki leero sigenda kuva kuyimba, nkyayimba era ensonga lwaki olunaku olwaleero mbanjulidde management yange gye ngenda okukola naye ebintu bya music, nti nze okuba mu ofiisi nga mpeereza music ojja kuba osigala omufuna ku radio ez'enjawulo, ku TV ez'enjawulo, studio ngenda essaawa emu emmala okuba nga maze okuwandika oluyimba era nendukola kuba ndi talented mu ekyo. Kati abaana bendeese basically leero nja kusookera ku muto wange Eddie Rhymes, oye brother wange anzirako dokita, twakoze oluyimba baluyita Chumvi ku TV zonna kweri ne radios kweruli. Omulala bamuyita King Davis, yeyita King Davis Kamala byonna, twakola oluyimba